Katikkiro Akubiriza Banna Uganda Okuwagira Obwakabaka. Olunaku lwa leero Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga akyalidde ssettendekero lya Mutesa Royal University nga kaweefube wa kulambula mirimu gya Bwakabaka mu Buganda. Oweekitiibwa Vincent Kakembo, Vice Chancellor wa Mutesa Royal University, alambuza Katikkiro abakozi be. Katikkiro afundikidde akubiriza abazadde mu Buganda okusomesa abaana baabwe ku ssettendekero lino erya Mutesa Royal University kubanga lyafuna chata. Nina essanyu okubeerako wano mu studio za Mutesa Royal University ezisinga obulungi mu university zonna mu Uganda. Era ntwala omukisa guno koola abazadde bonna n'abayizi abaagala okukuguka mu by'amawulire bajje Kibagamisa MRU TV.